Can I just come on the journey? Can I just say thank you for coming? Thank you for coming. Muy bene, bene, thank you so much for coming. Tandi kababi Emokwano gwange Dayapa amandi Kwekutoke no Twatandi kababi Tuti Emokwano gwange Dayapa makesi Nange Kwekutoke no Naye You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. Obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, blessed gospel promotions and events, era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gw'azaagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gw'ayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, twina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775-86-3 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart.
I said thank you for coming. Thank you for coming. Mwebale bange kujja. Thank you so much for coming. Tandika babi emukwano gwange dayapa amanyi kwekutokeno twatandika babiri tuti emukwano gwange dayapa amagezi nange kwekutokeno naye sisobola ng'otali ne munafu otali sisobola ng'otali omwoyo tota sisobola ng'otali ne munafu otali sebo sisobola ng'otali omwoyo tota sisobola munange ne munafu munange sisobola oyo sisobola munange imunafu munange otali sisobola oyo kale sisobola byaseno sisobola byaseno otali sisobola oyo sisobola munange imunafu sisobola munange imunafu otali mukama otali kabaka sisobola oluyimba lwa mukama katonda bwe yasuubiza okuganyula abantu yali akikoze naye no mama batambula tebatumba tukabale mugongo eddongo lyona tebamasiire
Teresa Wana Manukama Wali Muchuzi Twasanyukira wamu twayimbira wamu oluyimba lw'Omukama Katonda bwe yasuubiza okununula abantu be naye nno mama weye tuweereza musenenzebwe nereke noweliriyo noweereza Mukama nga tolina namwane mazima noweereza Mukama enyumba bantu baja amaliriza bekomera mwebamba awika zengamaso tambure nawe wama omulire gugwe Yesu vumire ekikumu kakana mpola nyibene bano aliko mikisa nyamba mpulire bakapu bange kanyibene abantu bange bano mpolampola owe nangasigala mupapande mpolampola bameka olina essalo gamba Mukama tuyambe tomaleko naffe Mukama tuyambe tomaleko Mukama tuyambe tomaleko banji gabawanika Mukama fotuwa amanyi tomaleko fotuwa amanyi tomaleko nyamba yembera nyamba nsinzenga Yesu mberenga mu kifuba kyo tambule nawe andaliwa nyamba nyamba nyimega nyamba sinzega Yesu elenga tambule nawe tambule Yesu wamacheka na magande nyamba tambule nawe sawa umulire mugwe Yesu baba abantu bewarokola abantu bewayambalule bako bako abantu bewanunula abantu bewafirira luli bako bako amaliriza bekombe namwe baba awali amazzi zeyamba Sutukemasa. Hold on, my brother. Wait a minute.
nayimbati netegese nayimbati yakulira okuwayo kwata etaga wenayo mulwadde nayimbati netegese okuwayo yesu yampulira yampulira I sang that song and the Lord had me. Twali tukaba amaziga twayimba Yesu nasangula amaziga nelelebo simanyi babekanga oli oli bekikutabanye nawe ibakolekano Yesu
Honorable, give me just a few minutes, I invite you. Musumba wange okuva eruweero w'omulenzi. Abantu bamanyi okuterera ne bebaza Mukama gy'abajja. Gamba neiba nkimanyi wafuna sente naye teweerabiranga Yesu gy'akojje. Mugambire nkimanyi wafuna sente n'ebitiibwa naye teweerabiranga eyakuyamba. Ulya njagala engeri kyo njagala Mukama, njagala engeri kyo ndabirira Mukama, njagala engeri tewafuuka nayaba byuma
This is my firstborn.
Just in a minute, make that prayer. You don't need to make it loud. Your neighbor doesn't need to hear it. But I want you to make that prayer. E non consati a ussisa tu i tempo catora wali. Con le sale. Make that prayer. Make that prayer before heaven in a minute. I want you to choose like 3 minutes. Ulia elesana ni mwana wa Mukama. Ulia elesana elotesa wa Mukama. Ulia elesana ni mwana wa Mukama. Ulia elesana elotesa wa Mukama. What you believe, tell it to Jesus. Say, Lord, I believe for a miracle. You have a battle before you. You have enemies at your place of work. Surrender your battles before God. We are in the sun. Something
munyikirize mwenyeze abagenyi bange tugenda baliriza mu style yiruka ku bigere byo wiruka honorable the right honorable Thomas Kayelo. I went to his office, he was very busy. Can we sing a chorus as it comes? One of my best songs. Can we sing together? Tukwaniriza studio za TV sema magara wanaje kutoka kuze biruzo kose kuita wakolo toka chori wasara mami kuna wewe wako wanani we are building church. So the church and pastor in Kampala is buying church land. That is why we invited my farmers and friends to help us church land. We are buying it $850,000 US, which is too much for a little boy. Too much. I've never even held $1 billion. Like 5 years ago, somebody blessed me with a car that was worth about 400 million. The Nanga Sasuga Musoro of Adio Chekam in So, we are buying church land at $850,000 US. And the manager of the Indian, as they told me, he came to celebrate the Kotakan cancer. Please, you're welcome. Kindly introduce the minister as well. Thank you. Abantu wakatonda yebazibwe. Amina. Praise the Lord. Nsanyuse kubeera wano kubanga tulina homeboy. Ate story ye story yange. Ye yajja mu 98 nze najja mu 2001 bwe nasooka e Kampala. Naye ffe tulumbye. Amen. Fenna tulumbye. Alumbye mu music n'ennumba mu byobufuzi. Ne mugenda ewaffe bw'otuuka ewaffe n'olaba TWINA gy'ava n'olaba gyenva. Njagala kusiima nnyo Aunty Mary. Mwebale munonga mwebale. Abagabinda North Mwena mwebale. Mwebale kuyiza kumakira omwana we. N'ebyo bingi. Ekyokusooka nkimanyi mu bya concert nabyo oyinza kubanga tezibaddewo bulungi. So ku concert naguzeko tables naye kangongereko miliyoni 10. Kutaka nja kwongera miliyoni 5. Naye
sigenda kuva wano nga tonna tuyimbira saabisandira. Amen. So, naze ne mukwano gwange, my elder brother, Ahono Bahati, ye chairman wa prayer breakfast mu parliament. Ate bwe twakola wamu twalise Msiyaga. Omuhonayo Bahati ye yasooka kuleeta etteeka ne bamugamba nti tagenda Amerika, mu bazungu tebamukkirizayo kubanga yayogera ku Basiyaga. Naye n'agamba nti Katonda yasinga kubanga visa yaffe, visa gyetwetaaga enene si visa eva Amerika, gyetwetaaga enene eveeyo waggulu. Amina. Kansabeewo ne Bahati wabuuzeko. Uganda Katonda yebazibwe. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I truly want to thank God today, and I think that this concert is a reminder to all of us that God can find you from somewhere and make you somebody. Amen. That your background does not determine your destiny, but your destiny is determined by God. I'm very happy to see Herbert from Mitoma attacking Kampala with music. The Bible says in Matthew 28:19 that go out and make disciples, and I will be with you until the end of the age. You can make disciples using music, using technology. So we are very happy that Herbert, you have allowed God to use you. And you are reminding us never to forget God. And on behalf of government, we promise that we shall protect your freedom to worship God. On the land, because of protocol, we have heard what the Right Honorable Speaker said. He has talked about 50 million. So I am limited not to go beyond 50 million. I will look for 10 million towards the land purchase. But what we are doing is for God, and I know that land will be purchased. Thank you so much and enjoy the rest of the evening. Naze n'omukyala wange, ate nga mukyala wange female. Waliwo abakyala b'abasajja. Awo ne basista baffe, ne brother wange Alex Kibandama ali wano mukwano gwo. Ate ne Alex Kibandama agenda kwongera miliyoni 2. Mwebale Katonda yeebazibwe.
omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe TWINA bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Tekulina buyinike omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe TWINA bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Father's heart.
Tokusoka kwa Lugogo kakaseti limulo eno byakyuka situliziriwembeza komada twakyusa ebyokusibuka olubiri zewendibulya zero byanjogamu samakubiti mamugamu agatakalugirekayiwamu nenyuma sasamusi waitalyo weitengeza batijuza sana kona fata TWINA musango wanange wati yabaroko nenaliwa watu bawana musa tunawana upele za katina waronya tule wamanye nisana nejiwa yasuta na mtu watu wenasibana nyakula Nadie
you been ready? How you been ready? We want to hear the song. Sing on that. Yeah.
nebasanya banyambako olugendo sinzenzeka nga ndine bannakawulala olutalo ulwomalumanvu naye tusabirawo kitaffe yatugamba tulina okwaga guno omukwano tegumanyi wati Yesu guno omukwano tegumanyi sinawulira Yesu guno omukwano tegumanyi dangi abeno guno omukwano tegumanyi katugenda kulabika batutitera batugize tugende everybody say tegumanyi dangi everybody sing tegumanyi sinawulira bafana bibe Katonda wange omwana wa Dawudi osasire twakola ebyobulyo Uganda, TWINA.
wange yainida mbino olera yejewu sabayeni sasiroba kutawanya bino bituse kwetaba olera yejewu anisendikolonya bebe sabayetakagero You are watching BGPeventsTv, the Father's Heart. Kuzimba enyumba ya mani. It's not over. Bagambo inye kunyoni mwana wanyamu. Naye mukama neyanzisa ebintu byokulera. Neyanzisa maipira kole. Neyanzisa ebigagabo kole. Ayayaya. Ogenda kuba mulungi. Ogenda kuba mugaga. Ogenda kuba mugaga nnyo. Ogenda kufuna sente.
omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Kaŋŋaanye si kivuluma. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Omukolo ssabasaliza. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saako ba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina, ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole, abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel, gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo, za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-881-3 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, excellence, integrity, time and hard working.